Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde mbalage engeri gy'osimbamu eddagala lino okukolera ekyo ky'obeera oyagala. Eddagala lingezaako balaga lye bayita muleke. Njagala nkulage engeri gy'olisimbamu ewaka okukolera ekyo ky'obeera oyagala. Weetegereze bulungi nnyo ndowooza omulaba singa oba omuleese bulungi ng'omufunye ewantu ndowooza omulaba bulungi. Kyenkusaba njala osooka omuggyeko ebyo byolaba ebirandirandira ebyo esooka obisaleko bulungi nnyo nga bw'ogenda okulaba. Njagala nkulage engeri gy'omusimbamu asobola okukolera ekyo ky'oba omwetaaza okusobola okutangira amalogologo ago okujja ewaka, okutangira ababbi, ebintu eby'ekika bwe bityo okusobola obitangira. Akaddako kalungi nnyo oba eddagala eryo ddungi nnyo. Abasinga mukalina ewaka mwakasimbanga ebimuli, mwakasimbanga ekimuli era temumanyi nti kalina amakulu oba kalina omugaso. Kati njagala nkulaga engeri gy'okasimbamu, salako bulungi nnyo ebintu ebyo nga bw'olaba byonna gy'obeera okafunye olina kaleeta ndowooza bw'otyo nga bwenkulaze. Kati osalako bulungi nnyo ebirandira. Kati w'omala nkusaba ofune eggi eryenziriza. Funa eggi eryenziriza. Amagi ago gatundibwa mu butale mu bana abantu abatunda ebyobuwangwa. Wogera mu katale konna oba Nateete, Kibuye, Kaleerwe, wa yonna mubamu abatunda ebyobuwangwa kati batera okuba n'amagi ago ge bayita agenziriza. Ligule bulungi nnyo lireete. Tugenda dikozesa. Kati wamala okusima ekinnya nga bulaba bwenkisimye, kuba eggi eryo olikubire mu kinnya ekyo. Okitegeera, eggi eryenziriza lye likola. Eggi eryenziriza kiwulirize bulungi. Kati olikuba n'oliwa mu kinnya ekyo mw'ogenda okusimba akadde ako oba eddagala eryo. Eggi omala oddiyiwamu nga bw'olabye. Omala oddiyiwamu mu kinnya bulungi nnyo. N'ebisosonko osobola obbisula omwennyini mu kinnya tewali buzibu. Era abamu bagateekamu nga naddamba nga tebalyasiza naddyasa. Gwe tunula bulungi olabe ng'enkola gye nkozeemu. Kati bw'omala okulyasizaamu eggi mu kinnya ekyo, eggi eryenziriza simbamu akantu kaffe kasimbemu oba eddagala lyaffe lisimbemu mu kinnya ekyo mweyasiriza eggi eryenziriza. Kugamba kayitibwa muleke. Kayitibwa muleke kalungi nnyo mu kuziyiza ebintu ebyo ewaka okulumba. Amalogologo, ababbi tebasobola kujjawo singa obeera olina akadagala ako oba omuddo ogwo gw'olabye. Okasimba bulungi nnyo nga bw'olaba. Omala okukasimba bulungi nga bwe nkasimbye, kafukirireko amazzi. Naye amazzi okusinga ogafukirire eno ewasemba, bw'otyo olaba ogateeka eno ewasemba eyo, bw'otyo. Kati kino kankikubuulira akadde ako k'olaba oba eddagala eryo ly'olaba terimala gafa, terifa musana, terifa nkuba. Omusana ne we gwaka gufaanana gutya, akadde ako kasigala kalamu, kasigala kali bulungi nnyo. Ky'olina okumanya kabulabe nnyo nnyo nnyo, tebamala gakazannyirako. Omusana gwaka nga muyitirivu ko tekafa, kasigala kalabika bulungi nnyo. Ate nga kali kumpi mujja kujjukira nti emiddo egyo gitatera kufa nga omusana gwase mungi, giba n'emirandira emiwanvu nga gifuna amazzi okuva wansi n'emabbali eyo ewala. Naye olaba akantu ng'ako osobola n'okukasimba tugeze mu kasuwa ng'ako nga bw'ojja okulaba oba mu kakebe, tekafa wadde akakebe tofukiridde mazzi ko kasigala kakula bukuzi, kasigala kali nga teweekali awo. Okitegeera olw'ensonga nti kalungi nnyo, ka mugaso. Kati olaba mbulina bungi nnyo. Kwegga mulimu abantu ababutegeera nga balina n'ennugu n'agamba akankakuule nkatwale, naye oteekawo nga bungi akalina eddagala ne kamubula akatuufu kalina okukuula. Kati nkulaga gwe omuntu apangisa, funa akantu ng'ako obiteekemu bulungi nnyo, tekagenda kufa, kajja kusigala nga kali bulungi. N'onaba tofukiridde mazzi kajja kubeeramu. Ndowooza olaba akasuwa bulungi nnyo, kaako nakasimbamu. N'oba osenguka nako, osenguka n'eddagala lyo tolireka w'osula, tolireka w'opangisa. K'osoosa mu mmotoka mu maaso ng'osenguka. Gwe wenna apangisa naawe osobola okukikola bw'otyo, oteeka mu kasuwa ng'ako. Oba n'ofuna akabaketi konna oba akadomola n'okasala n'osimbamu akadagala ko n'oteekaawo. Teri bigenda kulumba wuwo, ebyo ebirogologo simanyi biki, byonna tebigenda kulumba mu nnyumba yeeyo olw'ensonga nti akantu ako kalungi nnyo. We kabeera tewatera kulumbibwa bintu bwe bityo ebimalako emirembe abantu.
okitegeera bwe kityo bwe kiri ababbi ojja kuba obawonye okitegeera singa akantu ako kakola bulungi nnyo nga bwe nkakoze n'okateeka awo mu mulyango gwo oba emabbali w'omulyango gwo kagenda kukuyamba okutangira ebintu ebiyinza okukusumbuwa bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kimbasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala like nga video. Baagala nnyo mubeere bulungi mweraba.